bufuuka ne mu bifo ebyenjawulo bagenda kuvunaanibwa emisango era nga resolution eyisiddwa okulaba nti nno waliwo ba complainant luli police badde gamba nti nno b'ebintu babiraba era abantu baakubwa naye tewali complaininga so wetuviiridde awo nga ba complainant sofa babiri bazuuse nti ekibiina ekyabawuba kibaguddeko omusango kubanga abantu baakyo baakubwa it's on record then n'ekitongole ekitutwala kyebayita UNCF kyo ku lw'abantu bonna ne bamemba baabo nakyo kifayirinza omusango ku bantu abo. Kigenda kuyambira ddala kubanga fenga abakola business eyegange tutidde business in two way nti olwaleero omuntu ajja yennyini n'eggaali ye ne batomera omulyango ne bagugula abantu ne bayingirira bwere ne batuka munda ne babba ebintu by'abantu eyazze okulaba n'okunyumirwa ne bitandika omutama n'oddamu okuteeka nga gamba sijja kugenda wabeera y'ababbi so tukiwagira nnyo nesse kuwagira yenna okulaba nti nno abantu bano bakoma okubeera n'ennamba z'abantu ze babeera nazo mu bikulu byaffe wali yadde n'akamu n'akatono okujjako okubajjako obujja inanti so oluvannyuma lw'okuba nti nno bacomplainant bazuuse njala bakakasa nti nno essaawa yonna omusango ogenda kuggulwawo ku bantu abo era oba oli awo bavunaanibwe mu mateeka. Abantu bano lwaki temubayisa mu meeting kubaawo? Sirowooza nti nno ebbaluwa eyawandiika eyatuwandikira naffe eyatuyise nga abapromota yakopingibwa ekibiina ekitwala abayimbi sondoza babadde buvunanyizibwa babamizi kyakubiri wano eno si kooti si poliisi balina kubayita wano babawozese nedda bayise abakwatibwako okufuna resolution yaabwe. Oli promoter era mwavuddeyo ne mbanga muba banika with immediate effect naye kirabibwa nti bakyagenda mu maaso n'okubanga bayimba awamu ne Gravity ne munne liri puzzle. Ebintu bya Gravity ne liri puzzle ndowooza resolutions mwaziraba zatambula n'ebibiina ebyenjawulo muli UNCC n'abalala ekyo ffe twakola ogwaffe era tukyalindiridde poliisi okutekinga action. Kati same applies to this bano bennyini olwaleero aboogerwako ffe nga ffe tugamba nti ffe tukubaani ffe tutaddewo ekikoligo kyaffe kwabo abatuvunaanyizibwako okuba nti tebaddamu kukuwa bizinensi. Kale bwe kikusangika nga gwe omuwadde bizinensi ebizibu ebinaakutukako bijja kuba bikuba ggwe ng'omuntu tebikuba ffe ng'ekibiina. Ku bantu abaakubibwa mu lubiri mulinako abantu abagamba nti bano bagenda yimirirawo okuwaayo obujulizi. Kyenva okugamba nti ekibiina ky'ababawunsa basatu already bali mu ddwaliro era be bamu ku bajulizi abasooka oba bacomplainant abasooka n'ekibiina kya UNCF. Bwe twogera ku misango gino eno tulaba nti jaddizibwa mu bifo ebyenjawulo n'abantu be tuyinza okuyita abagivunaanyizibwako ab'enjawulo. Misango ki egivunaanyizibwa buli omu in particular? Bwe twogerera wano omwogezi wa poliisi mwali mu meeting eno mulimu RPC owa Kampala South era files zino zigenze mu bifo ebyenjawulo tiwaliwo emisango egiguddwawo nga bagenda kugigulirawo mu Kawempe ebirala gigenda kuggulirwawo Katwe. So bwe banaamala okuba nti buli omu wagguliddewo bwe banaamala okufayiringa emisango bajja kumanya buli omu guno yaguddizaawo era bamuvunaaniddewo. Sebo liri paso ne Gravity ensonga zaabwe bwe mwabayita bali bajuliza nti mwogedde na mukulembeze waabwe Eddie Kenzo kati bano bba babiri omukulembeze waabwe mwayogedde nabyo. Nze ndi wano ekibiina ekyayisa olukuŋŋaana luno be ekiri mu kukola nange kyekyampise tebayita UNCF. Mmanyi nti nno ebbaluwa gye bampandikidde nga stakeholder n'ekitongole ekitwala abayimbi abo stakeholder mmanyi nti nabo baabawadde ekyobutajja kwabwe si kyange simanyi naye manyi nti nno buli omu bamuwandikidde. Goli promoter abapromota bemukola nabo mulimu gwe gumu abatagenda kugendera ku ekyo kyemusaze oba resolution emu nayo mu meeting gwenga gwotegese bakolera kingabo. Saagala kugamba nti nze nganze ntegese bakolera ki nze sinze implementinga ebiragiro eby'omuntu amenya amateeka naye kyeŋŋamba nti nno olw'okuba nti tugamba nti tulina ekibiina ekitutwala twagambye mweno embeera nti omuntu yenna anaakola ku lulwe n'aba nti abantu abawadde platform ebinaamutukako ajja kuba bivunaanyizibwako ku ye nga ye. Kati waba promoter bifulabanga bo bapromoting eyo mu byalo bo mubakoledde kinga. Tugezaako balabula n'okubagamba nti embeera eno eri mu kugenda mu maaso ya ddala era mugyewale. Mami Barunywa waliwo bapromota abaali bakola area bookings ku bayimbi ab'enjawulo okuli Palaso ate naye ne Alien ate mwaba stoppings baba bakola bookings zaabwe mubakoze mutya kuba bayimbi mubagaana. Olwaleero ebintu ebisinga nno omuntu bw'amala okukola omusango
olwaleero n'amawulire go singa bakeera ku makyango enagoziza ne bakutwala ne baba nekibakuvunaana ekyo gamba nti yegwa tulipootingira leero tunakola tutya kiba kizibu so ndooza nti abo abalina issue ezo tujja kulaba bwe tunakwata ensonga yaabwe but as now ekyo kyekiriwo kyekyasaliddwawo